Tusooka okwetonda n'ebintu ebyakoleddwa muto waffe Sadam Lukwago Sebbira. Batabani w'omugenzi Dr. Lukwago ne bawalabwe twambuludde muganda waffe Sadam Sebbira abadde amanyiddwa nga Dr. Sadam Lukwago wewa Kaliga. Tumuggyeko ekitiibwa kya mukadde waffe obutaddamu kweyita Dr. Sadam Lukwago era agendayo yenna wa Dr. Sadam Sebbira agendayo ku lulwe. Tusazeewo tetuli naye mu nkolagana antiro ng'alisayo obusamize otujja kukolagana naye bw'anaalekayo obusamize n'okweraguza tugenda kuddamu tukwatagane naye tumuddize n'erinnya lino. Bonna agendayo okufuna eddagala amanye nti agenze wa Sadam Lukwago so si eddagala lya Lukwago. Bintu ekyakoleddwa ku mpewo kyalabiddwa abantu bonna muto waffe Dr. Sadam Lukwago Sebbira ng'akola ekivve ekyokunywegera omukyala mu lujjudde ate mu mwezi omutukuvu ogw'ekisiibo. Bulamavani mu kisiibo ne bw'oba tewasibe ng'olina ensonga ezikutuuyisa era amateeka agasigadde amalala agasigala mavaani gakola ki gasigala gakufuga. Ye wabanga yataddemukko obuwangwa mu mirimu gya Lukwago kirungi yeetongole nga Sadam Sebbira teryamunenya eddiini yaffe erikkirya ey'obusiraamu lakum diinukum waliya ddiini musigaze obusamize tusigaze obusiraamu. Ku kitafu yatulamira obutayingiza mu ddagala lyatulekera ekyobugagga ekyo kisitudde amadaala tukifunyemu buli kimu obutayingizamu kweraguza konna konna wadde obusamize bwonna. Tusaba aveeyo etondere eggwanga ku lw'obusako omuzasiraamu tataffe yali musiraamu tegereke wangi ekyokuli tumusaba bw'abanga ddala kifa awuli ayagala okwesa erinnya erya Lukwago ng'alinamu interest akkiriza gye yeegatte ku Lukwago Habo Group Company tambule wamu naki naye olwo wakkiriza okwegatta ku Lukwago Habo Group Company obujja bye bulina okukyukamu. Buli lw'osalawo okulyawukana lyokola ekirala weetuuma ekirala. Kati munafu oyo atulaga nti yalyawukana naye obukere nekyayinza okkenca naga nti bannaye nange eno nvuddeyo mbeegasseeko. Fe obuzibu tuli mu ngeri gyayonoonyeemu erinnya lyaffe ku miidiya okwetuuma empewo bye tutamanyi mu mirimu gyaffe. Bukkiriza okutalako omukyala bw'obanga obadde olina gw'olina so kati siina mukyala mukyala gwe nnyina eshalo singa obulungi nti ewaka navaayo abakyala nabawa ebintu byabwe byonna bye beetaaga tugabana era bwe muddamu okundaba nga mpapala mu nkuba amayinja ekyo kyeyama ne password agirina esimu yange nkuze kati bwe nkula kitegeeza kubeera ng'ofuna omwagalwa ate asembayo era ono bwe banziika bamuziika bwe bamuziika bwe banziika mwakoze endagaano kyawedde ate bwe mantaddeko ringi kitegeeza fabusa mbe tusiba bingi naye nze nsibya bingi kitegeeza niye mukyala wange asemba. Omenye mateeka haji siina tteeka lye mmenye kubanga obusiraamu bukkiriza okutalako omukyala bw'obanga obadde olina gw'olinawo so kati siina mukyala mukyala gwe nnyina eshalo. Oli mutiitiizi kati wabadde ono baki ndeko ono naalongo wange munaye bwe bulamu bwakwesiridde olukoba muganda wange kati nga malaga gendo era mbadde ngudde eddalu munnaye ntabuseemu katonotono naye mmaze nenzira engulu ntabuseemu akatonotono naye mmaze nenzira engulu. Alabise essaawa okuva ejja ekiro alabye amawulire alabise essaawa 8:30 ez'emisana. kati anti ekyabadde kikunobezza kyeki nanyizeemu abe waffe bansindikidde nga meseji bubankubira amasimu nga balowooza nti bannaye ndoba nenkola ki naye nga ate batunula munda bamaze kutunula munda mu mawulire ku makya ne baleka bategera ekituufu kyeki